oli ku Bokati TV. Leero enkya ne luli Bokati TV. Nkwaniriza nnyo ate mpozi ku Bokati TV. Wali kula mpozi ngate otulaba obulamu obusanze otya, embeera eri etya. Tukyali mu kiyongobero kya bomu. Tukyali mu kiyongobero ky'abantu baffe kufa, kukubibwa, abasirikale ebitundu bali kati emibiri gya bitundu ku CPS awo ate gatta kompozi ne ku Parliament Avenue. Nze Sula Ssenyonga nyongera okukubiriza okugenda Kabuzi restaurant okufuna embuzi ey'omulembe, olye kabuzi wekulisa bomu. Manyi si kibi okwekulisa ate empozi n'ogenda mu maaso. Bw'oyagala delivery namba z'essimu kweziri awo z'osobola okwera mpozi ngate okubako. Olunaku nno olwaleero nzize n'engeri 5 ways z'osobola at least singa obeera ng'ozigoberedde nga ne Katonda ali ku luuyi lwo, oba ojja kusobola okubeera ng'osurvivinga okubeera mpozi ate victim okubeera ng'obalwa bomu oba n'amasasi mwai Museveni gayita stray bullets. Ku mbeera gye tulimu kaakati olina kubeera nnyo ng'oli wa bwerinde nnyo. Ensonga esooka oba nzive waggulu oba nzive wansi. Anyway, kantandikireko, manyi bino ebintu olina kutandikira ku nsonga esoboka yennyini. Tutandikire ku nsonga esoboka yennyini. Tukolera mu bitundu ebyenjawulo, tubeera mu bitundu ebyenjawulo, naye at least osobola okumanya nti kino ekintu si kya bulijjo. Ensonga esookera ddala, be vigilant. Beera ku bwerinde. Bw'olaba embeera gy'otategeera, beera ng'otegeeza poliisi nti bannaye walindabyewo akagugu naye sikategeera, simanyi na nannyiniko. Walindabyewo ekiveera naye simanyi nannyini kyo. Poliisi esobola okubeera ng'erespondinga ereeta abategulula bomu. Mwalabye jjo bomu zimaze okubaluka, kumbe waliwo ne ke basibye ku katransfoma k'amasannyalaze. Imagine! Awo katransfoma k'amasannyalaze waliwo abakyala bano bantunda mawulire, waliwo abakyala bano bantunda bu magazini, ntunda biki, babeera awo around ne weebuuza baakawaniseeyo batya era ku budde ki, ku ssaawa ki, kweno time ya curfew. So okusobola okwewonya ekibambulira, be vigilant. Nti singa tebaakalabye mangu kabali nako kagenda balula. Era mwalabye omusajja bwe yazze ayambadde essuuti ebulungi ezibabikwa, yasobodde okubeera mpozi ng'ate akatulisa ne kata affectinga nnyo bantu. Bontegeera, be vigilant. Buli gw'otunuulira mwekengere, ensawo z'otamanyi zeekengere. Kitegeera. Ensonga ey'okubiri, kituufu ebifo bye tukoleramu bijjudde omujjuzo, naye mu ngeri emu oba endala osobola okwewala crowded places. Abasajja bano batagetinze nnyo ebifo ebimu omujjuzo. Mugenda kuŋŋamba ku Parliament wabaddeyo omujjuzo ki? Ku Parliament waliwo offices za ministries oba nga mmeka? Obale ebizimbe ebiriwo ebya insurance, obale biki, olaba nti yo street yonna ebeera ejjudde. Kati ye abala bw'akuba emmotoka n'azaabya zigenda kwaka omuliro zookye lulayini. Oba ntegeera, kye kimu nti bw'aba asinga atagetinze naga kankube ekikuubo, kankube wino, bangi ababa bagenda okukola ki? Okufiira. So kakati bwe kibanga tekyebeereka, twewaleeko ebifo eby'omujjuzo. Twewale ebifo eby'omujjuzo, twewale n'okubeera ennyo mu kalina eyo waggulu. Kuba bwe tuddako emabega wali eri amasasi agasinga okubeera agamu gakwatanya abantu abali mu kalina eyo. Mu biseera mujjukira ebiseera by'okwekalakaasa wali eri tunoonya akalulu, tukola tutya abantu, campaign zigenda mu maaso. Ze bayita stray bullets zikwatanya abantu abali waggulu eyo mu kalina. Kakati gwe muganda wange, mu mbeera yonna ng'ebizibu bizzeewo, kakkana wansi, fuluma ekibuga, va mu kalina, va wali abantu abangi, va wali omujjuzo. Olwo ojja kusobola okubeera mpozi ng'ate osurvivinga. Ensonga ey'okusatu,
kano kakodyo bangi mumwe temwafuna budde kufunako ku military training oba giyite muchaka naye ffe we twatuulira ebibuuzo ebya P7 mu 94 kati kale bala abaana bonna abaafuluma P7 92 93 94 paka nga ku 97 96 lyalinga tteeka ng'okutuula P7 osooka kutwala muchaka osooka n'okolayo kakosi ka muchaka era abasajja bajjanga ku ssomero ne batutendeka bamu bagenda kugamba myaka nga gidduka emyaka gidduka tukuze so ffe baatutendeka ne batugamba bw'owuliranga ekintu kyonna ekibwatuse nti nga tonnakola kintu kyonna oba kukola kintu kyonna oba kyoba ki first take cover owulire ekibaluse kivudde sayidi ki essasi erikubye bwe liba ssasi livaamu ango ki bomu bw'eba ebaludde eva mu ango ki ebalulidde mu kitundu ki olwo kikuwa obwongo okulaba direction ki gy'olina okudduka ng'odda olinza okumala gadduka bbira mupango nga gy'odduka ate we wali abakuba amasasi oba nfuna olinza okudduka naye nga weerabidde nti bomu ekyabaludde eryemu nga mu kitundu ziyinza okuba nga zirimu bomu nga 5 naye bw'oba otadde cover ng'otekinze cover bw'ekuba jjukira bomu ezisinga zikuba zidda waggulu ziti okitegeera abamanyi fragment sezo biki bino bya science mubiraba ku YouTube mubiraba ku ki mubisomya abamu nti zandibadde nga fragment sezo zandibadde nga biki bwe zikuba zambuka ziti kizibu okuba omuntu ng'agudde cover soko twala obudde bw'olabe ebalusezzeewa kubanga singa onomala gapaaluuka ojja kwekanga nga mu kizimbe mwoddukidde ate mwemuli endala ojja kwekanga nga wakasimbula ebigere bibiri endala ebalule ekwate naye omuntu asigadde ng'akyali ku ttaka bw'ati n'apulaninga asavaivinga mangu mu birabye ebintu ebimulaba mu firimu si firimu abo bagayi bazannya reality ojja kulaba nnyo nti asigadde ng'ayimiridde ku front line akyayimiridde bw'ati akubibwa mangu amasasi dhani omuntu ali ku cover wati agudde cover eba bitutraininga muchaka so kakati gwali eyo ng'owulira tosobola takinga cover ojja kwekanga ng'okafiiriddemu Mariam ali wano njagala naye nze nkyali busy so eyo y'ensonga nkugambye kasita owulira ekibaluse tomala gadduka sooka ogwe cover owulirize ostadinga embeera bw'owulira tekyaliyo kibaluka kirala olwolyoka osituke ogende odduke ogende okitegeera kakati wano wetugenda wali tekiniko nnyo bantu mwe muyina emputtu nalabye omusajja ng'agezaako okugamba abantu mugende naye ng'omusajja wamwagamba kati bannaye ffe tulagewa balandiro tugenda bakola ki ensonga ey'okuna singa Allah aba ageze mission y'abasajja neeyitamu ne babalula ekifo w'oba oli evacuate teweetaaga na poliisi oba mukuumaddembe nakugamba nti dduka odde waka va mu kibuga va mu kifo ekyo genda ewalala okitegeera genda ewalala togaana nali omusajja nga awa ensonga ey'ekisiru era nga singa nabadde nze awo nabadde nva mu mbeera nenkuba namukube kibooko naye surprisingly munnaye omusajja teyamukubye wabula yamusindize businza mugamba genda nkugambye va wano eno lwaki bakugamba okwevacuatinga tomanya bomu ekubye oba waliwo endala nga 5 ezirindiridde okubaluka ekizimbe kyogaaniramu omanye oti oba kyekiddako nga kibagenda okubalula owooza landiroodi tugenda musasuza ki balandiroodi onoosasula mulambo gusasula landiroodi ne landiroodi ayagala era kasita obafuiramu bwoti
omulambo ne gufa pa landlord nga bagamba muggyemu ebintu byammwe. Gundi yafudde nti yafidde mbomwe bambi nga kitalo muggyemu ebintu. Teriyo mulambo gusasula landlord. Va mu kizimbe dde waka. Va mu kizimbe dde waka. Ebizimbe bye mubeeramu biriwa biwanvu. Singa omusajja akibalula kigenda kugwa mwenna kibagwire. Ne mugaanidde mu kifo. Natunulidde abasajja jjo nga bali zisitinga okuvacuatinga ekifo. Basajja mmwe mwakulira wa? Ate neewuunyiza nnyo abaana. Kuba kati abasajja abasinga abaliwo abali myaka gyaffe at least twafunako ku mucaka training. Tumanyi what it means unless nga you dodged oba si kyekyo nga temwakwata. Lwaki tugamba tu evacuate? Police esobola okubeera ng'ekola omulimu ku speed. Obujulizi buleme kubeera jeopardized. Obujulizi buleme kubeera nga ate babukola butya. In case nga baddewe badete nabalulwa ere ng'eremesebwa abakugu bagikoleko. Oba nfuna abakugu bagikoleko ne kati gwolemeddewo police eneemenya etya oba enenoonyereza etya embwa eneraba etya nti bomu ziri eno baziri eno nga gwe kennyini olemedde mu kizimbe olemedde mu nfo. Eyo ye nnamba ey'okuna gye nkugamba to evacuate singa bomu ebeera ng'ebaluseewo, singa amasasi gabeera gavuze. Muve mu kifo mugende. Muve mu kifo mugende temulemeramu. Awo si we bazaala. Ensonga endala esembayo ey'okutaano eno egenda eri ffenna. Eno egenda eri ffenna abavuga ebidduka n'abakontrolinga enguudo aba traffic. 1. Gwe owa traffic making sure nti traffic enguudo zonna ziri cleared, ziri free. Bomu oluvuga bwetwe pa making sure nti enguudo zonna zikiriyalinga. Osanga bomu evuze omusajja omu kati nalabye ejjo nabadde ntambula nkuŋŋaanya amawulire tutuuka ewandegeya omusajja ebitaala bitadde akyakola enkola eri ekikadde. Mulina ogwo omuze ebitaala bwe bita gwe n'ogamba kyebingamba sikitegeera n'osigala ng'okyayita emmotoka oba n'osigala ng'okyazisibye naye ng'ebitaala bitadde. Ate ebitaala bwe bisiba ate gwe n'ota be bisibye kubanga oyagala otta emmotoka ennyingi. Awo okuŋŋaanya jjaamu. Ekintu ekyabadde kyapeninze mu kibuga kyabadde kyapeninze okulinaana police okulinaana ebizimbe oba ebifo ebikulu ennyo mu kibuga Kampala. Kati gwe yasibye emmotoka zeewandegeya wabadde kyokola kikyamu nti bano abasajja babeera nga batagetinga okkuba ebifo ebirimu omujjuzo, ebifo ebirimu emmotoka, ebifo ebirimu police stations. Kati ate go ku police station wennyini ewandegeya ate wookolera jjaamu omungi. Ajja akube emmotoka ezo kale ne bwaba akubye police station esobola okukwata omuliro n'eyokya emmotoka ezibeera rawundi zonna mu jjaamu. Gwekyo mu bwongo obwo ne mu ntegeerayo tosobola kiraba. Ndi ku nsonga esembayo ey'okutaano make the traffic free. Enguudo zonna zikiriyalinge. Tokkiriza muntu yenna kusigala ku luguudo. Abo bonna bampakinza kina mabbali g'enguudo bonna baveewo. Mwe abavuga muli ku masimu temumanyi gye mulaga munoonya ziroogi mutuviire mudde ewammwe. Mutuviire mudde ewammwe ekkubo libeere kiriya okusobola okutaasa abantu. Ambulance ziri mu kutaasa abantu tezirina nawe ziyita mwe musibye ejjaamu. Ambulance tezirina we ziyisa balwadde mwe musibye ejjaamu. Abamu muli ku masimu abalala muli n'obuwala bwammwe muli omwo mu mmotoka mukola mutya. Gwe wa traffic olemedde okutta emmotoka. Ekyo kibi. So maliriza ngamba bwe nti lunaku olwaleero mbale kwera mpozi nga temutulaba. Mbasaba okuwakinga video eno yonna. Mbasaba okugiwakinga yonna. Ate otegene wali mu comment section otekeyo gwe kiki oyizeemu na kiki ofunyeemu. Mbakubiriza okwongera okwera vigilant ennyo mu reporting ekintu kyotategeera
omuntu gw'otategeera mulina emize gyeraba abasainzi abapya ku kyalo ne mutayogera wa gye bavudde ero si tezikyakola edda balipootinganga ne bajja n'ebbaluwa z'ebitundu gye bavudde kati tulaba bulabi bantu ku kyalo mugenda obulya nti gundi yabaddeawo yabadde mutujju gundi yabaddeawo yabadde mubbi kibaite okubeera vigilant. Mbasaasidde nnyo abafiiriddwako abantu bammwe n'abakyalwazizza abakyali ku bisago. Allah abasuuse mubeere bulungi mweraba. Oli ku Bokati TV leero enkya Naruli. Bokati TV